Love nkwaniriza nate ku mikutu gyaffe okuli Kojja Gato exclusive wamu ne Focus TV. Thank you so much onyo kubeera ngolaba wona osinzidde okutula abali mu Uganda, East Africa, Africa wamu ne diaspora ngolaba okola kyamaanyi nnyo omulundi gwonna gwobeera ng'otulaba. Ndi ne Kojja onakuwaayo tuyise mu program oba tuyise mu ezo stories ezitambula mu ggwanga lyattu Uganda. Sibiriyani amasasi Kojja byogerako kingagu era birekawa abakuumi b'eddimba abaweebwa ebyo ebitukuuma ate ne babikozesa mutusaanyaawo. Uganda yensi esinga okutiisa etya bwe kituuka ku bantu ng'abo bwe kiba nti omukuumi akwata mundu n'akuba omuntu ayita wali kati mukuba yakubye nti bano bwe muyita tebakkirizaawo ate gw'olisaawo lwaki tuli bali mu kukolawo oyo mukozi wa wakisi wayonwa ate ekiteekesaawo kali kabbali balaga temujjaayo bali mu kukolawo. Olimanyi wonna gira ku ssimu yo ondaga wali road construction weebya yonna we batadde baliya agisukka bamasasi. Kojja gwe lwaki otuuka okukyokereza omuntu kussa? Si kusonkereza ate nze bwe nzija nze olw'okuba siri mukozi wa nguudo simanyi bubonero bulaga nti wano bakolawo. Naye bakugambyeko nti awoyitaawo ani yamugambye? Omusirikale akugambye awoyitaawo. Ate omusirikale omulimu gwa musirikale oyo kukuumaawo kukuuma luguudo lwe bakola. Anti Kojja labayo mukwano si kuuma luguudo lwe bakola naye wooli mu kuyita tebakkirizaawo kuyitawo tuli mu kukolawo batereezaawo. Abasirikale abayunula bali mu kukolawo tebakkirizaawo. Yamukubye oba musirikale? Omusirikale wayunula. Kojja kiringa okubeera ng'ojja oyita wano tukolera oba weeta omwana oli nakugamba Kojja emmotoka giyise eri wano baganyiiwo kikyamu kikyabakoze ojjayo mundu n'akuba ssasi anti bw'olemezaamu ebyo mubijjawa. yelemezaamu omundu lwevaayo naddala ng'eyo machine gun okuvaayo ekuba omuntu mwe mulina ebintu mwogera nga abatalina magezi. Ekyokuba nti oli kati gwe njala kubuuza wakabeerako mu bifo bimeka nga bagoba abantu muve wano temujja wano ne babakuba amasasi. Oyo yabadde anyiiza ekimukubisa omuntu amasasi olw'okuba ayita abantu abali desperate balina ebizibu byabwe. Kati ebizibu buli lwolaba n'aba n'ebizibu n'ottayo omuntu n'okuba amasasi. Anti kye ngamba tosoomooza muntu alina bizibu byalina naye ekyokulwanyisa. Mukwano gwe baakubye essasi tannasoomooza kwona ate kyakyamukubisiza essasi kulemezaamu kati gwe nze njala ombuulire singa tuba tutambula naawe kati nga ku Katonga bakolawo. Omanyiyo Katonga mumanyi Sinasaka Road bakolawo. Kati ate omusirikale ow'amagye oba wa poliisi atandikirawo okunkuba essasi kuba mpita we bakola. One si wayinula si wa traffic nti nganyikirira tataddewo road block nti ngiyiseeko ata kiki kyolowooza. Naye Kojja awo nyinindako kiki kyolowooza omuntu ayise we bakola oluguudo ekibiiza kyabaakoze ekiba wathe mu kumukuba essasi. Kojja nkuwayo ekyokulabirako. Buuza okiwulidde? Nkiwulidde. Sooka okiddemu. Mbadde yakiddiramu kyakulabirako nti tusobola okukeera ku makya Kojja omwana nabba nnusu lukumi owuwo n'ayetoolako oba n'atoola ku ssente zo. Omwana oyo n'omusooza busozi oba n'omusongamu olugalo gwe tokiddamu. Nze ewange omwana oyo nenkwata kibooko ne mmuswanyula omulala n'amukuba kakumbi. Bonna bakoze omusango gwe gutya gwe gumu. Kakati kino kye yakoze omusirikale ye ayinza okuba nga yawulidde ekyo nti yawulidde okunyoomebwa n'okuyisibwamu amaaso n'okumukyokooza. Kumukyokooza yakola oluguudo. Anti okulaba gwe nga Kojja nkugambye ontoyitawo ebintu bino bye nkugamba naawe otandika obitegeera bitekama. Omusirikale yakubye amasasi akola mulimu ki? Mukuumi wa sipiika. Sipiika yabadde akola oluguudo. Abayinula balukola oluguudo. Abayinula baba bakola oluguudo. Omukuumi wa sipiika yava eri n'akuba abantu abayita. Abayinula batugambye temuddamu. Abayinula tebasobola kutuma mukuumi wa sipiika then basikwate abayinula babasibe lwa nsonga nti obuvunaanyizibwa bw'okukuuma sipiika ono abuvuddeko azze mu kkuba abantu bayita mu nguudo.
Bwetulaba nti n'omukuumi talina magezi. Omusirikale omulimu gweki kukuuma bantu kukuuma bantu ate awo byaba special duty ekigyaliko kuba kati waliwo duties bbiri ate ziri special. Omusajja yakubye akolera ani? Akolera sipiika bwakuuma era gwakuuma. Sipiika yabadde akabala oluguudo ng'alima ono n'amujokooza lwaki oyita sipiika waakola alyoka anyiiga amukube. Yakyokozza bo bali abaliwo abateekesa abayambako abali mu luguudo abataliiwo. Waliwo abataliiwo kati tolaba nti byeyogera obulungutana buvulungutanyi ate oba bakola luguudo tebaliiwo nti ate yabakyokoozezza abataliiwo yinza obakyokoza. Nze kojja simanyi oba kutegeera kwange kwe kutono oba gwokwe kutono kyenkunyonyodde nawe kitegeera. Oŋŋambye nina ddamu statement byokoze yakyokoozezza ababadde bakola oluguudo abataliiwo. Osobola can you provoke somebody who is not there? Kojja olabayo mbagambye ekinteesezaawo akantu kano ekinsibisizaawo kano abantu tebayitawo okiwulidde. Ogambye bani? Era nenjogera ne bano abakuumi bano ekyo nno kati nkugamba bwe mbannange tebayitawo wano. Bwe bayitawo ate okkirizibwa kuyitawo jjukira etteeka ly'amagye ddala. Kyenkubuuza bwe bayitawo kati amagye ekibonerezo ekyo yazudde kintu ekolwamu b'amagye. Kojja kyenkugambye si kyamagye kiri kyabadde bwe kiti muleeni ene amaka ga bwa sipiika we gali temugenda kuddamu kuyitawo olw'ensonga tulina bye tuli mu kutereezaayo nti ye era balala ne bakkiriza ne bayitayo. Kati omukazi ate yeraba buyagaanyi najja n'awaliriza empaka kati oba okyokooza okukukyokooza omusirikale waddembe okukola kyayagala. Ani yabadde akola oluguudo kyekikulu kyolina okussa mu bwongo. Akola oluguudo ye yaŋŋaanya okuyitawo. Gw'okuuma wali mu nju eri eya sipiika gw'ova eri kubanga waliwo akola oluguudo aŋŋaanya okuyitawo nkuba essasi. Bagambye temuyitawo awo. Baani abaagambye? Kati byonna katugende step by step. Kojja njagala twogeze bikolwa. Njagala twogeze bikolwa. Baani abaagambye? Kuba nze ebigambo kuba bye twogera kati bw'obyogera obwedda nze nzija mu byoyogedde. Ani akola oluguudo? Yunula erina amagye. Kati ono kimukubye amasasi nga si mukozi wa Yunula ng'akuba abantu olw'okuba bayita Yunula weekola lwaki? Lwasonga kyenkubuuza gwe oli wa focus. Osobola okukuba abatambuza emiyembe kubanga bagitundira ku luguudo kanso we yabagaana. Otandise okulaba kyenjogerako. Nze nsobola okola kyogera naye nyina perspective mwenkirabira. Anti kyekizibu kyetujja okusanga tetujja kutegeeragana. Kati nze njagala ombuulire. Yunula erina ekola omulimu gwayo. Era taddeyo ne kano akagundi kebateeka akaguwa wano akalaga nti temukyakirizibwa kola ki kuyita kojjako bwe kateekebwawo tokamenya akagundi kebateekawo akaguwa. Balaga nti wano wali under construction bayitawo. Naye ati nze kuba nze nina bwe ntegeera sitegeera nga balala. Oluguudo olukolebwa waliwo ebipande ebikolewa client Republic of Uganda byebiraga nti oluguudo lukola ki lukolebwa so si kaguwa. Katukataddewo tugamba eno tumujjaayo abayinula tukataddewo. Kati ate bwe mubanga mu abayinula bwe mukataddewo ow'amagye atandika ki okunkuba essasi oba omukuumi wa sipiika kuba omulimu gw'okukuuma sipiika. Kati singa nze babadde baŋŋamba nti ono yabadde omukazi ono yavuze emotoka agyolekeza sipiika gw'akuuma ekyo kyabadde n'enjawulo. Okay, tusaba poliisi eba poliisi oyo nze simanyi nti eyakubye yabadde musirikale wa poliisi yabadde w'amagye. Musirikale w'amagye be bakuuma si be bakuuma sipiika. Bapoliisi nze nina ebyambalo ebiddugavu ebyambalo byabwe byatutabula ebyambalo ebyaba babeera ku mmotoka ezo si biddugavu. Abo si b'amagye. Abo baki? Bapoliisi. Bali mu department ki? Eyagundi baba bali mu gundi mu anti-terrorism babeera bapoliisi.
ba poliisi non-terrorism sirowooza ndi yamaje ekitegeeza bavunanibwa poliisi sikyo pozi ate era kyenze ate nange bwendaba nze ate ndabanga era tutandise tugamba nti UNRA eri wansi wa poliisi oba wamagye kubanga UNRA bweba erina weekola ate owamagye oba omusirikale nga yakuba amasasi abantu kitegeeza nti bali bakolera wansi w'abano oba bano bakolera wansi w'abali kati kojja kyolekyo kitusaba ekitongole ekimuvunaanyizibwako ono kikole okuntu baba bagenda kukola okunoonyereza ku musirikale ono ate banoonyereza ki mukwate nti wakubye amasasi n'okuba omuntu ng'ate omulimu gw'okukuuma sipiika kitegeeza kati wakubye oli eyayiseewo osigadde kuba sipiika banoonyeza motive yabadde kuki bakyabira kiro omukyala yabadde mu busobi ndowooza gundi oba yamunyiiziza sipiika kati ayagala olunaddako taakube sipiika ayinza omwambaza essasi bw'aba nga tatidde nakubanga alikubira awali mukama we ng'ate akuba muntu atamukwatako kitegeeza sawa ne tusobola okulaba ng'alyambaza mukama we tusaba ekitongole ekivunaanyizibwa ku bantu bwe batyo kikole ekyo kirina okukola omukulu ono eyakubye amasasi avunaanibwe nga bwe Okero adde njagala nnyo abe nga yamusse naye tulabe bamuwanikwa tulabe obwangu speed naye mukama mulungi yakitutaasizzaako n'abeera nga amuwonya enjega eno oba n'abeera nga amuyisaawo era akyali mu kubeera nga ajjanjabwa kojja producer ndaze nti eddakiika zirabika kazigenderedde naye nsaba abadde atulaba okubeera gye twatandikidde mpaka wano we tuli gamba nti webale nnyo okubeera nga otugoberera bale nnyo okubeera nga otulaba nze Ade Wilberforce tuli Muyanja ntujjukiza okubeera nga osubscribinga nenkwebaza n'okubeera nti okikola igwe abatanaba kubeera nga otugoberera oba atanaba kutugezaako ffe aba Focus Event Services tugamba nti tweyune bakolera omukolo gwo gubere taratibu maridadi era nga ofuna service zwanze wende badde batage okubanga ofuna so nga ne bannaffe aba Focus Graphics and Branding bagamba nti bawe obaoliawo business oba branding bakuterereze bina bitaaza okubeera nga ofuna mwaba amasomero bagala uniform eziri corporate oba aba company ngoyagala t-shirt oba obusaati obulungi abakozi basobola okwambala nawe namba z'essimu ku screen so nga tusimbire bannaffe abakojja kagatto bicycle kick bagamba nti wayita kigumite nga mu kisaawe otambula seconds 2 n'oba oli awo n'osaba substitute wayita kigumite nga gwe ewaka essaawa z'okuddayo bwe zituuka weeraliikirira omukyala kikyagenda nemubeera ku ludo nemubeera ku puulu bo bulinaku empiira gibeerayo bulinaku omupiira guzanyibwa n'abeera ku puulu paka 9 bamala ate n'agenda ku matatu anti ate okutuukiriza obuvunaanyizibwa bw'eka akimanyi waddira ewaka mugamba nti TV y'omu kisenge ate agamba nti ey'omuddiro yeesinga aba yakatuuka mu eddole y'omwana manya yiina ekaaba mugamba nti ebintu byebyo byenkugamba okwewalanga abantu bakuno baveeko balaga enseko n'addamu ebyo ojja kubanga okuba bukubye essimu 075 benga ofuna ku bicycle kick osobole okuba nti otereeza embeera yonna okuba ejjinja limuli kuba ebinyonyi bibiri obenga owonye okubeera nga emisuwa gyesiba gizibikira ate obeere nga n'ekirwadde ekya prostate nakyo oba okigobaganya buli lwoba nti bicycle kick yakoledde bulungi prostate eba ebyokugaziwa ebyewala n'olwekyo faayo nnyo okulaba nti mukyalawo amakaago n'ab'omu makaago babeera mu ddembe nga ggwe okozesa bicycle kick obulamu ne butambula bulungi kojja enamba y'essimu gibawe neyo okubale ku screen kwe 0752432 ojja kubanga buli omu atufuna bulungi kale tetuyinza kusukka wano badde mulebe bulungi okuva gye twatandikidde mpaka wano nze Ade Wilberforce Muyanja badde ne kojja for now mu bulamu alina ennaku ez'ekijjukizo kati nno Focus TV yange bazze okufuula ennaku zo ez'ebyafaayo bakwata vidiyo n'okkuba ebifaananyi ku mikolo gamba ng'okwanjula embaga graduations okukyala bano nno
tebakoma okwo aba Focus Group yange bakuguka mu kutimba bakola keeki wamu ne juice omuwoomu nga kuno bagattako okukola graphics ne branding ow'ekitongole kampuni oba bizinensi yo era basange ku kitebe kyabwe ekikulu e Kampala ku Jesco Plaza oba basange ku ofisi zaabwe awo ku Focus House mu Tuba ne ku ofisi zaabwe empya ekiboga mu Town Council ku 2nd Street okuliraana Smarton Hotel. Ebisingawo bakubire ku simu zaabwe 0757 133 162 oba 0789 020 gwali ku Facebook ne Instagram kebera Focus Group yange ate ku YouTube beba Focus TV yange.